Alright, nkomyewo ndowooza video very clear oba loud simanyi nga nkomyewo kubanga munge nti video teri clear nengamba kansoke nkyuse channel. So kansubire nti muli bulungi mwenna abatuliriza abakyala nawe mwena gye musinzira okuwuliriza. Munansonyiwa ntuse mu kikerezi era mbeetondera nti mujja kunsonyiwa nti obudde sibukutte sitera kugamba nti ate obudde mbusuula naye neesanze nange obudde bunkutte. So nga bwe nadde mbasuubiza nti ngenda kujja ku ssaawa 2 so nsuubizaamu eddakiika 2 musaba kunsonyiwa obudde bwo bunkutte. Sitera nnyo kulema kukwata budde naye ndowooza kati kiri clear enough tutandike kubanga bana batamanya ngamba bakwata mbyuma ne babikwata mu babicyankalanya. So ndowooza ndi clear loud and clear ndowooza katutandike tugende maaso. Kanjira mbawamu akayimba kano fena ndowooza kagira dakiika ntono nnyo tutandike. Alright, mbalamusiza nnyo banyabo ne bassebo kansubire muli bulungi. Njagadde obakubira akayimba ako kabazeemu amaanyi nti temuli mwekka abamisinga bangi abali emitala w'amayanja newankubadde nti east or west home is best era kyetulwanira ffenna okuba nga tusobola okudde waka nga tuli balamu tweyagalire mu ntuuyo zaffe oba tweyagalire mu ntuuyo za ssente zemukozeeko. So mbalamusiza nnyo banyabo ne bassebo mwenna okusookera ddala n'abagambe nja kubeetondera olw'okujja ekikerezi nti si bwe ntera okukola wadde bibadde binkuttekuttemu y'ensonga lwaki nzireti naye bagamba nti better late than never era ntukiriza obuvunaanyizibwa nga alikanzije. Programu eno twagikoze nga egenda kubeera naddala bannayuganda bannaffe abakola mu Middle East. Bingi ti oli muwala oba oli mulenzi eno programu egenda kukwatako. Sinnasumulula masimu njagala mbaweko brief introduction eya video eno oba ya programu eno then tugende maaso tuleke tulabe abamasimu kye bagenda okuteesa. Okusookera ddala twagala tumanyi bannayuganda abali mu Middle East emirimu gye bakola oba emirimu gye mukola bizibu ki bye musanga oba muve waka nga biki bye mukkiriziganyiza ne companies ezo ayi ne mutuuka eyo ne musanga ebintu bingi. Mweno temuli mwekka abasooka mu kintu kino be bannayuganda abasooka okugenda okukola mu ggwanga erya Iraq ne Afghanistan abasooka okugenda okukuuma emirembe mu nsi ezo nabo basanga ebizibu ebimu bye mugenda obbabulirako wano kuba era ne mu bimusanga. Ekisookera ddala kirungi nnyo okuba nti eka oba tosobola kufuna mulimu osobola ogufuna ku mawanga gy'owoolaze naye nga abasinga obungi bannayuganda tubale tufuluma nga tufuluma byaffe nga tugenda ku contract. Kati abasinga obungi mufuluma okugenda ewa Uganda mufulumira ku contract olwa company ezaateekebwa mu Uganda okuba nti zitambuza bannayuganda ogenda okufuna emirimu gy'ebweru naye company zino ziri registered full registered with the Ministry of Labour mu Uganda naye bwe zimala okubeera registered with the Ministry of Labour bwe bakola endagaano ne Ministry of Labour babagamba nti emirimu gino gya bwereere era mu kubeera egy'obwerere buli muntu namwagaza passport yokka ebisigadde company ebikola naye mugenda okumala okwezuula nga mulimu ebintu bingi nnyo ebirumira nti company zibajjako ssente ate nga mulimu amakuli mangi nnyo. Kati nyo kyenjagala nsooke nzigyewo then ngende ku programu entuufu. Ekisookera ddala temuli mwekka ne baganda baffe basooka okugenda Iraq kyekizibu kye baasanga company z'abacontract ogenda Iraq okukola okukuuma naye mu kugenda okusookera ddala bagenderanga $3,300 okugenda okukola omulimu ogwo naye nga bagenda otuuka ku mulimu kwennyini okukola nga ssente zibasasula za munguuba ntono nnyo era ndowooza abantu abasembayo ogenda okukola Iraq bakolera $4 ndowooza zaali wakati wa 4 ng'ate ssente ezo Omumerica amanyi asasula ssente ntono asasula ssente nnyingi naye nga bannayuganda bafuna ssente ntono. So kino tekisookedde ku mmwe n'abantu abali Iraq nabo basanga ekizibu kyekimu. Kino ekizibu kivaawa? Ekizibu kiva ku gavumenti yaffe olw'okuba nti eyagala okukozesa bannayuganda baye nga bafuna akasente katono okuba tebasobola kweyambira mu ssente ze babafunyemu. Naye mmwe ekizibu kye mulina bannayuganda basinga obwo gye bakolera mu Middle East obuzibu musanga bwe buno. Kampuni ezibaleeta eziva e Uganda ate zirina babulooka abali mu Middle East bezibakwasaganya obatuusa ku bakamu gye mugenda okukola. Kizibu ki ekiri wakati wano? Ekizibu ekisooka kampuni zino ziva ewaka nga zibagambye nti mugenda kufuna emisala mirala nnyo era ne mugisayininga naye ng'ate bamaze obbajjako ssente ekyo bwe kiba kiwedde ate ne basitula obbajja e Kampala ne baleeta ku kampuni zino already eziri established mu Middle East eziconnectinga ku mukama wooli kati already mulina companies 2 mweze mukoleza mumanyiiko emu ebajja e Kampala batuusa mu Middle East naye ate neri mu Middle East yennyini ekolanga block okutwalibwa mukamaawo eyo nayo erina percentage gyekola. Kati abasinga obungi bate temugimanyi nti ogenda otuuka omuwalabu okugenda mu nnyumba ye omuwalabu aba yakusasula dda in advance. Kye tuyita in advance ye muwalabu okubanga yanoonya omukozi omukolera mu maka ge n'ateekamu ssente ze empya n'enkadde n'aziwa office eri mu Buwalabu. Kati office eri mu Buwalabu neekola endagaano ne company eri mu Uganda okuba nti bagifunira abakozi okujja okukola ki okujja okukola mu Buwalabu. So kati awe musango obuzimu busanga butya muve e Kampala ng'oludda bamaze obbajjako essente
ne bagamba nti mumutuukire mugenda kukolera miliyoni emu ku ssente ezigwako waggulu naye kigenda okuzuuka nga temukoledde miliyoni emu mukoledde obusente mpawokaaga abamu muli ku mitwalo 8 muli ku mitwalo 7 naye nga size ssente mulina okufuna okusinziira ku mirimu gye mukola amawanga amalala agali obulungi gamba nga gano agabeeru Pakistan ababangaali Uzbekistan n'aba Ethiopia gavumenti zaabwe zirina enkolagana nnungi ne gavumenti ziri gye muba mulaga naye mmwe bano abaffe bo bakikozesa kagendere ng'omukadde akogo kuba nti bababba okutuusa okubalaga temusobola kufuna ssente ze mulina kufuna musanga ebizibu bingi nnyo naye ebizibu bino mugenda bivuunuka mutya ebizibu bino mulina bivuunuka nga mutandise okwebeereramu okwebeereramu tekitegeeza nti ogenda kulwana mukama oba okuvuma mukama no okwebeereramu olina okumanya nvudde e Kampala contract yange esoma etya okusooka njagala tumanye contract kyeki contract y'endagaano ekuweereddwa omukozesa olina okusooka okusoma contract eyo ebigirimu oba olina okusooka okusoma endagaano eyo ebigirimu bw'omala okusoma endagaano eyo n'ogitegeera ebigirimu n'olyoka ogisayininga tosayininga nga kipapula kyonna ky'otamanyi endagaano kikirimu kubanga endagaano zino naddala ez'emirimu zirimu obulippo bungi gwe b'otajja kumanya kati gwe bw'otuuka eri gy'oba olaze olw'okuba nti wasayininga endagaano oba tokyasobola kukuba advance kola ki kudda kye tuyita contract kiba kitegeeza nti ebizibu byonna ebiri mu contract eyo obikkiriza ogenda bikolerako kati contract ovudde e Kampala osayiniza ya luzungu bw'otuuka ebuwalabu olina ey'oluwalabu gy'osayininga mind you oluwalabu tolumanyi ngera bw'otuuse ne bagamba sayininga n'osayininga nga ky'osayininze tokola kito kimanyi kati babakozesa emirundi 3 omuwalabu ye kennyini yasaba omukozi n'amuleeta ewuwe ng'amusabye kampuni y'abawalabu kampuni y'abawalabu naye neesaba omukozi okuva mu kampuni eri Uganda kati ebizibu byonna bimusanga biri wakati wa kampuni ey'e Uganda n'embawalabu ye mukama wayinza okuba talina kizibu kubanga yayagala mukozi kati ebizibu byonna bimufeesinga mu kukola kwammwe byonna bibeesinga ku kampuni yakujja e Kampala ne kampuni y'abawalabu kyenfunyeko ekino ne kigamba nti mugenda okutuuka obuwalabu oba okutuuka mukamawo nga mukamawo yakussaamu ssente ziri wakati wa miliyoni 5 ku 8 gwe z'otamanyi yensonga lwaki ne obanga weekyanze ng'emirimu gy'okola miyitirivu nnyo mukama akugamba nti ate sooka osasule ssente zange ndyoke enkute mukitegedde ndyoke enkute kati okkuta kiba kitegeeza nti alina ssente ze yasasula eri balyoke bakuleeta okukola ki okukozesa naye ekizibu ekiri mu kino kiri kitya kiriwo ekiti mu contract gy'osayininze oyinza okusayininga contract ng'ogenda kukola waka okukola ewaka kulimu ebintu bingi 1 mulimu okulongoosa ennyumba mulimu okufumba mulimu okulabirira abaana egyo emirimu 3 gya njawulo ate jjukira bano abantu bagenda ne ku vacation balina n'amayumba gaabwe amalala basobola okujja mu nnyumba ya mukama ne bakutwala mu mukama ono yo n'okolayo naye ng'ate ekyo tekibeesinze ku contract gye wasayininga gereza nnyo endagaano ze musayininga jabba nenya nnyo olw'ensonga nti oba n'ekinyegenyege ng'oyagala fuluma Uganda ofune omulimu naye obuzibu obusanga omaze otutuuka mu nnyumba ya muwalabu nti endagaano gye wasayininga eyinza okuga nti wagenda kulabirira baana naye slowly batandika okukumanyiiza emirimu emirala egitali ku contract yo gamba nga okulera omwana okufumba emmere okukola emirimu gyonna egyawaka n'okukola emirimu gy'obadde teweetegekedde kati ogenda okulanga emirimu gikoze ki gikuyitiriddeko kwe kwekyanga mu kwekyanga kuno ofunamu ebizibu bitya omuwalabu tagenda kukuta kubanga passport yo yaba agirina ate aba yateekamu ssente ze kati ate ekizibu ekiri mu kampuni zino ezibajja e Kampala zikuba obulanga ku radio stations ne gamba twetaaga abaana bagenda okukola mu nnyumba z'abawalabu naye ng'abaana bano atugenda kuba tubasupervisinga okumanya engeri gye bakolamu emirimu naye nkulayirira mwana wa ssebo kasitooli nnyo ennyonyi n'otuuka mu mawanga g'abawalabu ekya supervision kiba kikomye teri addamu okukulambula naye nga wano baabalanga ku radio bagamba nti abaana bo tubalambula oluvannyuma lw'emyezi 3 ku myezi 6 n'omwaka njagala omuntu wano aveeyo agambe nti waliwo kampuni yamuleeta buwalabu eyali emusupervisinzeeko okutuusa contract ye wewedde batono nnyo bwe baba nga bali bangi ku 100 kuliko abantu nga 5 ekirala si buli muntu ali mu kiyumba ky'omuwalabu akola nti ayisibwa bubi mulimu abayisibwa obulungi era nga bafunyeemu gwe ayisiddwa obulungi era ng'ofunyeemu yisa engalo mu maaso weebaze mukama katono mugambe nti mukama we bali kumpa mukama wange omulungi ne mulimu abasajja we bayita abawalabu abasajja abazibu nnyo ng'ajja kutulugunya naawe weetye mu contract zino muba muzeetegereza zandibaddemu working hours
nti nkola okuva ku ssaawa 12 mpaka 12 naye abamu mukola abnormal hours muyinza okuba mukola okuva ku 12 mpaka saa 8 ogwekirwa 7 bakamu webakira woolina okwebakira ate bazuukira ku makya amatiritiri ate wootandikira kwegamba noweebuuza emirimu gye nagenda okukola emituufu gyegirwa n'ogyebuuza nakyo negikola ki negikubula mu kino tugenda kuteesa ensonga zino tuziwulire bulungi buli omu ayogera ebizibu byasanze naye before nga sinatuuka ku bamaids njala kusooka kwogerako ne bannange abali e Dubai yonna nga sijawuddemu baganda baffe abali e Dubai mu nsi ya Dubai n'ebibuga ebisigadde byonna ebiri mu Dubai kubanga Dubai erimu ebitundu bingi nnyo nfunye amawulire agalaga nti buli kitundu kye mulimu bannayuganda babonaabona naye bannayuganda bannaffe baadde bagezezaako tuyamba ne gavumenti eyesuddeyo gonna kugamba njala sooka bo amagezi gamu gali bwe gati nti embasa ya Uganda oba embasa ya Uganda wonna weeri mu nsi yonna teyeesobola mu byenfuna ekyo mulina okukimanya missioni za Uganda zonna wezi tesobola kuyamba bannayuganda mu byenfuna kuba nategeddeko nti n'abaana abamu bali ku embase kwennyini kwebebaka embase tesobola bayamba wiiki kitegeeza ki olw'okuba nti muli mu nsi esinga ku Uganda amagezi gensobola obba buli muntu kitundu kyalimu mwekuŋŋaanye bannayuganda mwenna abalina obuzibu nabagamba solution eba bweti bwe muba nga mulina ebizibu nga mulina common goal ya bizibu ebimu mutuulanga wansi ne muwandiika ebbaluwa ne muziwa ab'obuyinza bategeeza nti bannange twajja wano mu ngeri ABCD naye twesanze tuli mu buzibu obuzibu buno tugenda buvunuka butya muwandiikira ebbaluwa ne mugiwandiikira embase eya Uganda eri we muli embase eba tebazzeemu ne muwandiikira Minister ya Internal Affairs ey'ensi mwe muli ne mugiwaako kopi then ekyo bwe kiba kiganye then ate musobola okuwandiikira ebbaluwa ne mugitwala ku b'obuyinza abatufuga mu kitundu omuli abatali bannayuganda ne bategeeza nti mumanyi nti tuli bannayuganda abava e Uganda okujja okukola naye tusanze obuzibu ABCD ensi zino zirina ekisa okusinga abapoliisi ya Uganda bajja bakolako bulungi nnyo nga temwagayiridde poliisi ya Uganda temwagayiridde embassy ya Uganda kubanga ensi ze mulimu ziri more advanced mulide bulungi so muleme nnyo kwekubira ku bintu bya Uganda kubanga Uganda abantu abali Dubai mwasanga ekigambo kimu oba mulina ekizibu kimu President Yoweri Kaguta Museveni yabakolera ekizibu kiri kimu ebbanga coronavirus yabadde mu Uganda yagenda n'asiga enziro eggwanga lya Dubai eggwanga lya Dubai bwe yalisiga enziro mbalayirira buli muntu contract yeggwako togenda kudda Dubai believe or not ekyo kiri mu record bamala bateeka mu record nti Uganda unless nga government ya Uganda egayiridde Dubai buli muna Uganda ali Dubai contract yo weggwerako tebagenda giri niwinga ate kiyinza n'obbabeerera ekizibu ennyo okudda Dubai unless nga President Museveni government ye bazzemu okwetondera Dubai naye abasajja babeeranga ku TV okulaba coronavirus nga bamusiga Dubai government ya Dubai yanyiiga ebizibu byonna bimufeesinga byonna mulina bifeesinga nga President Museveni government ye be bakoze ekintu kino information gye gadde obugibwanga obudde bukyali nnyo bana abasajja baleese ebintu bino byonna okitegeera be baleese ebintu bino byonna kati embassy ya Uganda mu Dubai nkimanya abamu terina kyebayambye kubanga tezirina mugaso wonna we ziri naye nga mmwe abantu musobola okweberera mutya mbabudde procedures mulina okuyitamu nga mwetaaga obuyambi mu nsi mwe muli bwe ziba nga Uganda tesobola bayamba okitegeera kati abantu abasinga obungi mulina ebizibu nga muli mayumba ebizibu bitya mukolera essaawa nnyingi babatulugunya tebabasasula ate n'empulirayo ebirala nti waliwo abaana abatera okutoloka mayumba gabakama baabwe ng'obuzibu batuukiridde ate ne mugenda ku agency yennyini eri mu nsi eyakuleeta ne batakuyamba ate bwe ne bakaka kuddayo mu nnyumba kino kituze waliwo embagambye nti kampuni eyakuleeta okuva e Uganda ye kennyini yeyina okubeera ne basupervisor abalina okujja okusupervisinga okulaba emirimu gy'okola gitambula gitya bakuyisa bulungi naye ekyo tebakikola so kati nze ngenda basaba mwenna abali mu UAE mukwatagane gavumenti ya UAU bwebanga Uganda Embassy tekyabayamba muwandiike muteekemu okusaba kwammwe okuyambibwa bajja bayamba then okozesa Uganda Embassy kubanga eyinza okuba tegenda bayamba mukitegedde bulungi kati essaawa zino nga bwe tuteesa njagala kuta amasimu gano njagala kuta amasimu buli muntu yeeyogerera ebigambo bye kubanga nze buli muntu agenda kweyogerera ebigambo bye nze simu ngitadde asooka kuba essimu njagala omuntu ng'agenda kwogera ebigambo bimuli ku mutima ebizibu byasiŋŋaanye essimu ngitadde
essimu ngitadde essimu nagibabulidde okuva jjo ayagala okukuba essimu oyogere ebintu byo byonna byoyagala okwogera obimaleyo essimu nagibawadde jjo era abagenda okukuba essimu nze mbalinze mukuba essimu omuteesa asoose wuuyo kale maama naawe gyebale Hello. nti naawe gyebale ennyabo Kale nze nsinzidde wano Saudi. ennyabo Naye mwami Rumbuye byonna by'oyogedde bituufu. ennyabo Byonna tewali kitali kituufu. ennyabo Naye naffe abaana abawala tulina okwebeera mu mwami Rumbuye. Kiwulira. Siganye bane bw'owulira nga kuliko ateesa ate tokuba bw'owulira nga kuliko ateesa tokuba alo kale maama naawe gyebale yene namba genda mu maaso oli live oli mu kuteesa nnyabo bane mbadde mbasaba omuntu bw'olina kuliko ateesa tokuba linda akaveeko then gambe nti kuba mukyala Joweria Ali Jesus Christ bw'owulirako omuntu nga njogera omuntu ayogera please tokuba lindako kubanga essimu eriemu gye nkozesa Hello. Genda maaso maama. Mwami Rumbuye. Ese kuwulira nnyabo. Nayo netwaka yange. Genda maaso ese kuwulira. Nze nsinzidde wano Saudi. Ennyabo. Bale ngenda basaba bw'owulirako omuntu ng'ayogera tokuba ssimu muleka ayogere then gwe olyoka oddemu okube please kubanga akuba ku WhatsApp ate gwe okuba ku message. Simanyi oba netwaka yange bannasibitegeera. Genda maaso. Nze nsinzidde wano Saudi. Ennyabo. Amanya gange nze Jack Kabejja abasinga bammanyi. Ennyabo. Ne mwami Rumbuye nnyo weebalire ddala omulimu gw'okoze kuba abamu balina ebizibu ku mitima tulina ebizibu ku mitima naye olw'okuba nti tojja kunoonya ssente e Uganda ne bwe tunaddayo tetulina kye tugenda kukola bana mbagambye bw'owulirako omuntu akuba don't call lindako omuntu amale okwogera lyoka okube naye kati okuba ku WhatsApp ate okuba ne ku imo mba sisobola kukwata mukwano abakuba ku WhatsApp lindako omuntu aliko aveeko Rumbuye maama sitesama nkuba abantu esimba giri bubi bana esimu oba ngamba netwaka yange simanyi nze Jack Kabejja wano Saudi Arabia mpulira sewa kuwulira nse kuwulira abantu abali mu UAE bakozi mbeebaza ate nga bakolera mu bugubi naye nga byonna ekituleetera ekyo okubanga tukola obutejjusa kuba nti twetaaga okudda ewaffe e Uganda nga tulina kye tuli ate kyesayo kinaasoboka naye ng'abaana bagumye abaana babalyako emmere babakuba bakola misana na kiro nze neebaza Allah nti nasobola okuloka nemba nga nkola ate nga ne benkolera bantu balungi ekyo nkyebaza naye esaasira bagamba abali mu kiyumba nga talina wadde akasimu tasobola kukubirako muntu we nga bwe kintu ekyo kimenya
wano ku kyeyesimu ye maama wo ye mwana wo ye bbaawo ye buli kimu naye oli bw'aba nga talina simu n'amala okubaako byakola n'atuula kyova olaba abamu balwala ongo bagamba nti agudde eddalu ebeera stress talina gwakubirako kwewuunaganyako nti bampisa bwebute ate bw'avaawo ne ssente ne baba nga tebazimuwa mwamirimbwe abantu bali bubi naye ng'ekitubeeza obubi mbeera yakuba nti newaffe ne bwe tuddayo tetulina kye tugenda kubeera nga ne bwe tuddayo oluusi watunda bintu byo n'ennyumba n'osengukamu ng'omanyi ozze kukola nga tolina woogenda kudda nga n'abantu bawaleka Uganda bagenda kusekerera ekyo kintu kitubonyaabonya okubeera eno ku mawanga naye nga ŋŋamba abantu abali mu Saudi Arabia bw'oba ofunye kyansi n'otoloka togenda ku poliisi oba ofunye kyansi n'otoloka enebweru tweyiiya n'obeerawo n'ofuna ssente zo kuba ne bwogenda ku poliisi bagenda kukuzzaayo gy'obadde lapi so omwami lumbuyenzi eyo bye byange anza tweyanza ebyomukwana yabadde mukyala Jackie Kabejja ababuulidde embeera ze zaayitamu n'emirimu engeri gyagitambuzaamu omulala osobola okusindika voice note omuntu yena osobola okusindika voice note osobola okusindika voice note ku WhatsApp hello kale njabo nawe bali kubeerako yanje ensonga zo tugende munange netiwakayo nga si nnungi netiwakayo si nnungi hello jebale nyabo nze muzzukulu wa nkoko teyenda kiro enkoko teyenda kiro munnange yita mu bwangu ngaloga mukulu mbuye wenyabo mukulu mbuye ssebo wangi nyabo abaana abasinga balina ebizibu bya njawulo era buli omu ajja kugamba era buli omu ajja kwogera ekizibu kye naye nze ebizibu ebyange sijja kubyogera nze mbadde nsaba gavumenti abazadde abatuzaala abakulu mu makyaki mu masinzizo batuyambeko ebintu bino byengenda okwogera gavumenti etuyambe etuterewo omusaala gwe tulina okufuna mukululumbi ekintu kya nnaku nnyo abaana abasinga bafuna nusu 8 so abakola mu biyumba si badreva nga ku 8 okwo kwe abawala tulina okugulako ebizigo ebyaffe bye tukozesa buli mwezi ebisanirizo kubanga shampo kubanga abasinga tetubifuna ku 8 okwo bw'oba ojjako 10 nga kyogenda okukozesa omwezi ojja kuba osigazaawo emitwalo 6 wona osindika egyo 6 gavumenti egenda kukyopolako 2 obeera osigazaawo mmeka gavumenti ejjako emitwalo 2 ekyokubiri batucyopola 2 ssente zani azisalako bazisalako bati ssente n'olaba nga 15 14 ze zigenze buli mwezi mbu exchange rate simanyi tax simanyi biki mu Western Union ekyokubiri tugende ku bannaddiini bannaddiini bataata ne bamaama nga muteekawo Sunday oba Friday y'okusabira amaka y'okusabira abaana somero tubadde tubasaba abaana abali mu Bawarabu
oba abaana abali ku byeyo mu nsi zonna mubateerewo ku lunaku ng'oludde lwakusabira abaana abo kubanga ensi zino ze tulimu muli amajini muli ebyokoola tubeera twetaaga essaala ezo batuyambe ekyo nakyo bakirowoozeeko ogenze n'olwogera ku kya embasi embasi ya Uganda nange ennaku eri ku embasi can you imagine omwana agenda ku embasi ng'ayagala kumuzaayo oba ku deportation center ng'ayagala kumuzaayo Uganda oba mu nsi ye Uganda leka ngambe Uganda n'amalawo emyezi 3 bannakenya ba Ethiopia abakibona bamalawo weeks 2-3 can you imagine ambassador wa Kenya n'owa Nigeria sometimes yakayiningira abannauganda okufuluma ensi zino naddala Saudi obadde ekyo okimanyi sikimanyi kibuddemu okibulira abantu ambassador wa Kenya n'owe Nigeria basinga okusayiningira abaana abaagala okudda Uganda nga bali ku deportation center olwo abaffe baba bakola ki simanyi kubanga waliwo ne mukwano gwange eyaddayo ambassador yatuka yamubuuza gwe nga buli lwenjaano nkulaba nnyo n'ambuuza oba mu nsi ki nti Uganda nti ambassador amwe takola alina okubeera n'abantu 20 ababeera bamuyambako emirimu era ye yamuyamba n'amusayiningira n'addayo tuli ku kiwano ng'ofundikira maama nfundikira ndi ku bazadde baffe bakojja bamaama bajjajja mutuyambe ku mulundi guno sukkaali wemuba mumunywedde n'omutwalo gwe banaaba bawadde temutunda obwenunuzi bwaffe olonde ekintu ekituufu w'otoolonda ekintu kituufu bano ne bakomawo ne batufutubbalako leero nze muwala wonze ali mu kiyumba naye bwe bunakkira oba we banaamalirako ekisanja nga naawe okiyingidde ekiyumba nga n'omuzzukulu gwe nakulekera naye ayo yakujja bannange mutuyambe mu ekyo byebyo ebyange tweyanziza nnyo maama ebigambo bye tubiwulidde hello jebale nnyabo neyongeza ku ddoboozi munange ensi ekuwulire kuba baagala kuwulira ku ddoboozi lyo eddoboozi lyo liri wansi nnyo mukwano tebasobola kuwulira eddoboozi liganye mukwano omukyala mirembe gwaliko kale naawe jebale nnyabo The Bluetooth device is ready to pair. Paired. Imagine, oyinza oweereza obukadde nga 2 e Uganda watuuka obukadde 2 batusala ssente nnyingi. Ssente ezo ani azibasala specifically? Ogenda eri okusindika ssente bagamba bataxi Maria Diana gwaliko hello hello wanji nyabo hello genda maaso maama
mukyala Charity gwaliko gwagenda mu maaso yogera tugende mu maaso. Abantu amutereze essimu kubanga essimu zammwe zirabika netiwaka yazo si nnungi. Mirembe gwaliko maama. Wanji nyama. Kati omputa. Genda mu maaso yogera. Nze mbadde nteesa ku kya airport. Abamu contract zaffe zaggwako dda naye tebagala kugulawo kisaawe. Nze contract yange yaggwako dda. Bagamba mbu nnyongezeemu emyaka ebiri. Kani imagine emyaka ebiri nga sidda Uganda nnyo okuddayo nonde Bobi. Contract yaggwako dda. Taba mpulira. Contract yange yaggwako naye bagamba okwongeza ssente tebagala kwongeza ssente bakwongeza obusente bwa chati. Kyabanyampi agule ekisaawe. Nange simu zintabuseeko kasokeza nnyo ku voice note. Hello. Wanji nyama. Eyongeza ku ddoboozi maama, eddoboozi lyo ttono nnyo. Kale nyabo naawe gyebale. Nti gyebaleko mesitalo. Kale maama naawe gyebale. Ono mukyala Namuganga Bete. Enyabo. Yes, kati nze nyina mukwano gwange wano Saudi Arabia naye mukama we amusibira mu nju. Mukazi we talina bwogerero twageze kugamba ku gundi eyatuleeta kampuni naye kampuni tefaayo omukazi amusibira mu nju tetumanyi kyakukola emmere amuwa kyamisana kyokka kaluumu kayolezaamu kaasulamu kati awo ne twebuuza zo gundi ezatuleeta kampuni zituyamba zitya zinaatuyamba tyate nga wetwagamba ebizibu tebalina kye batuyamba. Omuwala we tumugamba kangula ku ddoboozi talina tagagamba ati omukazi n'amusibiramu yamutemera obudde obw'okwebaka obudde obw'okukola akolonye yebaka katono tamuwa byakulya. Kale nnyabo toyanza n'ekirala mukululumbuye n'ekirala mukululumbuye batusala ssente nnyingi. ssente zani azibasala? Tetumanyi. Maybe gavumenti ye Uganda. Ezisala etya? Ezisala muziyisa ku Western Gavumenti ye Uganda yetusaba. Yes, tusi ebiga okusindika ssente nnyingi obukadde nga bubiri naye n'owunzika ng'ofunya akadde kamu n'ekitundu. ng'endala zibulidde ludda wa? Saudi Arabia yesala ssente oba Uganda yesala ssente. Leero naye batukolereko ku kyessente kuba batutema ssente nnyingi e Saudi Arabia tetumanyi kizibu ki oba kiva Uganda oba eno tetumanyi. Kale nyabo. Naye batuyambe ku kyessente batuwa ssente ntono ate bazisala nga tweyanziza mbasa bwe tweyanziza zonna byokukola. Charity gwaliko. Charity gwaliko. Charity oyina missed calls 15 yoganya okwogera. Wanji nyabo. Hello. Hello. Jebayitamu. Kale nyabo nawe jebale. Hello. Genda masi nse kuwulira nyabo. Kakati nze kye ŋŋamba ku kyessente e Saudi Arabia. Kye ŋŋamba ku kyessente e Saudi Arabia.
Chali teyogera munnange. Genda mu maaso nnyabo. Osiibye otya ssebo? Nsiibye bulungi nnyabo wasiibye otya? Hello? Yes, sir. Mr. Rombuye jeba kosebo. Kale sebo nawe jebale. Kata yogera ne kula ishi wano ba nsinzidde Bahrain. Yes, sir. Nange njagadde kwogera ku nsonga nti nze bwe nali e Uganda. Yes, sir. Ompulira sebo. Nkuwulira ensi ekuwulira sebo genda maaso. Nze nali Uganda munnange ne bansindikira contract okujja eno nga ngenda kukola nga security guard. Contract gye nasayininga e Uganda yali eraga emitwalo 8 nga ngenda kukola essaawa 8. Era nagisoma bulungi nnyo nenjekkaanya gye najjirako. Sebo. Owulira sebo? Tukuwulira. Naye bwe twatuuka eno nga mu kibuti kimaze bulungi nnyo byonna ne medical tutandika eno okukola mulimu ekampuni n'ekyusa ne tuwa contract endala. N'etugamba eri contract gye mwasayininga eri yali yammwe ya Uganda. Kati eno olina okusayininga contract endala. Era ne bagamba kijja kitya okubanga nina okusayininga contract 2 ate nga nasayininga eyasooka. Kati ng'eno ey'okubiri eraga nti nina okukola emitwalo 9 nga nkola essaawa 24. Emitwalo 9 ng'okola essaawa 24 oli balubu y'amasannyalaze tugende maaso. Ate nga ndi mu security nesooka nenyomba nnyo nentabuka nekula ne kampuni eyandiita ne baŋŋamba kati wakyali kyakukola ekikulu kya byonna wagenze kyawedde. Owulira mukululumbuye? Mpulira. Ate nga nze gwe gwali omulundi gwange ogusoose neŋŋamba kati ŋŋenda kukola ntya nga sikyalinawo nzira sina gwe nkubira ssimu kunnyambako mu bintu bino. Kampuni neŋŋamba kakati gw'omanyi ositeekako omukono oba togenda kuteekako omukono. Nsalumbiye nga sikyalina option ndala era nesaa kakati wenkolera contract kyennaba kuggwako nkyali ku ebyo nkola nyimirira ezo essaawa tewali kuwummula ebigere byayakikadda. Okiwulira sebo? Ala akuteremu obwangu n'ebisi byange okola 24 hours ng'okolera emitwalo 9. Waje? Okola 24 hours nga tokola emitwalo 9 essaawa okola nnyingi nnyo mukama wange. Allah akusaasire. Era embeera gye tulimu naye bw'otuuka ogenda okusindika ssente natuuka ogenda okusindika ssente nga ssente batema nnyingi nnyo mpuddeko baganda bange nga bakyogera. Era nabuuza lumu okola ku Western Union ne mubuuza kimutusaba ssente nnyingi. Kasita akubuuza ensi n'omugamba nti nva Uganda ng'atugamba ye oda gye tulina okuva mu nsi yammwe Uganda. Ekiki? Era ekyo bakiŋŋamba lwatu ne baŋŋamba Uganda, you coming from Uganda? Yes, that is your late. Gavumenti yammwe bwetyo bwekikola. Era tuba tusala ssente nnyingi nnyo. Tweyanziza nnyo mukama wange. Kyokka ng'ate ababangaali abajja bawa polisi 12 babawa obukadde 2. Naye gweofuna emitwalo 9. Eyo ssebo nga babuuzaako ababangaali ne bagamba bo gavumenti yaabwe tebakkiriza kuva mu nsi yaabwe nga babawa ssente ezikka wansi w'akakadde tebakkirizibwa era tebamusayininga kuva mu nsi yaabwe. Kale mukama wange tweyanziza nnyo. Munnaye nze simanyi gavumenti ya wabisebo. Tweyanziza nnyo sebo mukama wange kwate ne ku balala. Kale neyanze nnyo neyanzeege naye ng'ensi yaffe Uganda nze bigogamba byatamanatama ddadda era kintu kimu mission 2021 tulina okulonda Kyagulanyi Ssente munaffe okwerwanako.
Hello. 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 Bananga alwawo nga nkuleka kubanga bundi nyingi simu nyingi nyeziyingira. Gwaliko ssebo. Wakuingizaya akasente kotasobola kukola Uganda. Eso. Naye basana follow up. Eso. Basana follow up. Obuzibu kampuni ez'Uganda bwekwata omwana oyo nemuwaayo nemugabayo kwaba bagula buguzi kwabona ababagula bakwata sente ne bazwa kampani ezo dola esukka mu 1,500 kati omwana oyo abatalina kyalina kusasula n'ekimu wadde n'ennusu emu ne kati kampuni z'Uganda nga bw'omanyi bayaaye nga bagamba abaana weekolere medical weekolere kino n'amaliriza omwana ng'ayonoonye ssente ezikusukka mu kakadde akamu n'ekitundu naye nga buli kimu baakisasula dda. Eso. Muntu yenna akolako follow up akola buli kimu kyakola ki kyayagala. So nze ndaba we balina okutereezaamu ne babakolako follow up ne babeera nga bamanya embeera y'abaana ne kati embasi za Uganda zo saagala mugambe nti oba kyoba kitezi. Eso. Linda ko na Uganda twalyaji ogenda tuka mu embasi yawa embasi ya UAE nga gikolamu ali ku receptionist mu Filipino okitegedde ntuga lwaki tebalonda muna Uganda n'abeerawo nga yakola ki yabamanya ensonga z'abaki embasi ya Uganda mu Filipino Dubai mu AEU nga receptionist oba awerukaminga abantu ogenda okulaba ate omuntu aza okubuuza ebibuuzo omulala muyindi kiki kati nkubuulire gwebuuza abaana bonna abali naye kale ng'ekyo tukitadde wabbali abaana abo basaana kye bayita follow up nabeera nga babafolowinga up nti tulina abaana bameka mu Saudi Arabia nti bwe bati ekitega ne bamanya nti contract ye gwako ddi bweti anaatambula atya okuddayo bakyongezayo kwegambe nabeera protected because kyebulina okumanya nti bo abawalabu abatali baki so babeera balina okubeera protected ne babeera nga kwegamba nga nabo bawulira nti kyebakola bakikola ki bakimanyi nga bakyagala wabeera baliwo bokka be basobola okukola ekyo so nekyesaba gavumenti ki Uganda esobole okuprotectinga abaana abo nezo kampuni zigulewo offices mu nsi buli ewali bamedi gye babasindika babere nga babakolako folowa then ebirala bijja kuba nga bitambula nga bigenda okutambula kyekyo kansizagadde okwogera sebo nayanziza neyanze bane omuntu bw'owulirako nkuliko omuntu ng'azze kuteesa please tokuba ssimu leka omuntu ateese then tugende mu maaso tuwanguwe tufune okwanguwa. Hello nyabo gwaliko ogenda mu maaso kale nyabo nawe gyebale nyabo nti abaana basooke bakaka
bana omuntu bw'owulira kuliko omuntu akuba ku WhatsApp nga kwali ayogera tokuba ssimu oba confusing omuntu omulala ayogera nkuwulira nnyo bense kuwulira mu biyumba abaana balamba kyengamba nti abaana tubakakana okudda e Uganda kubanga tosobola gamba muntu nti otegesa abantu abagenda okuziika abantu nga ebbanga lina tubaze esatu nga tewali yali afudde Uganda kati bagenda okubaziika bebategesa okuziika abantu bagenda kuziika baani n'ekibalo bakibaliddemu ffe batuyigiridde nnyo batukubira amasimu batutextinga era bakusanga nga bakulaba nti olina program zokola nga you're supporting Bobi Wine they are calling us like nothing nakubuuza ndabo ogira people namugamba ye support Bobi Wine like it or not if you're not supporting Bobi Wine don't even call my number kamba bwatengeza bugambwe babena kinyako kyengagala okugamba abaana abawala mwenna musooke mukkakane ekikulu embeera eriwo tetuyambiddwa nti bamu baffe bakitutenga advantage y'okukozesa abaana nga tebawa misaala olw'okuba manyi tena gye balaga bwe buzibu bwokka ate nga ne agencies basindika zibayambye agencies tezituyambye abaana ffe tubeeranako ne tuyamba baana bannaffe mu mbeera enzibe nnyo omwana nakuba esimu talina nakyalya talina nakyanywa Uganda oyumala funa Shamim mu Middle East yangamba nti oyo muveeko yamanyi agenda kukola nge omwana embeera gyalimu bagobutwa owulira nenjiyo n'omwana ku simu nenjiyo n'omwana paka omwana lwe namutolosa mu nnyumba n'avuga n'addayo e Uganda namusuula e Sudaani nga tezituyambye omukazi omuyita Shamim wa mu Middle namukubira essimu kuba omwana yagimpa nemukubira essimu nemutexting buli yankuba nangamba nnyaba oyo owulira bava mu bana sente bitirivu olumala okubana okwawukana naye ate ekirala abaana bwe babayimbira naddala bwe banona ku airport nga mutuusa mu kiyumba balaba nange mbabuulira bwe bakutwala ne bakujja ku airport ne bakutwala direct mu nnyumba naye ogenda kubonabona oyina okugenda ku ofiisi olabe contract yo ogisome ogisayininge bwe babonyabonya nga abaana batwala okulunda engamiya bakamete bakola biki bwe babaana bwe bajja airport yanfala direct mu kiyumba kubanga contract yo batuwa gituna kuba biki biwolerezo ana contract yange ngamba kulunda nte lindako bwemutuuka emulunda nenti nemukama n'eŋŋamiya okukama eŋŋamiya n'okulunda ente bibeera mu contract yammwe naye olw'okuba nti bakuziba amaaso olujja amawo n'akunona ku airport n'akutwala mu nnyu ate ng'ekikolwa ofiisi yennyini egyeno n'okutakkiriza kuba tolina bwooti ate fulani tasinga musango tweyanziza nnyo munnange kale mukola ndowooza mbiwulidde biri mu contract ezimu mulimu n'okukamenta Charity nakubidde essimu n'ogaana okukwata kati teesa tuwulire Charity gwaliko gwaliko nnyabo teesa tuwulire bulungi nnyabo wasibye tanne nnyabo njogera genda maaso bulungi ssebo genda maaso Hello. Nze nteesa ku ky'abaana ekimogeddeko ekya ssente. Gavumenti etema nnyo abaana ssente nnyingi nnyo. Omwana oba okolera emitwalo 8 ne bakutemako emitwalo 2.
kati nze wanudde nabuuzaako bosi wange era nemubuuza nti naye lwaki ssente muntema ssente nnyingi bosi wange n'anyinyonnyola kungi n'aŋŋamba wano we tuli bo batutema nusu 9 n'aŋŋamba gavumenti yaffe ey'e Uganda yetutema ssente nnyingi. Kati nange mbadde nteesa ku ekyo ekya ssente charity nti singa kibadde kisuubuka Mukama n'atuyamba nemuntu nga mwesigwa nga asobola okubeera yadde nga Dubai ate Dubai atya anti kati kwe tusobola okusindika ssente abaana bonna abakola eno gavumenti eremu batemako ssente nnyingi abantu bonna abali mu UAE abasindika ssente oyo omuntu waabeerawo nga mwesigwa nga tajja tutemanga ssente nnyingi tusobole okuba nga tusindika ku akawunti ye wezigenda e Uganda ekyo kyandituyambye kwe kuteesa kwange kale neyanziza nnyo mukyala Charity ekirala kyendina abaana balonde Bobi Wine kyeko ekisajja kale tekitufaanisiza ekyo bannaaye abaana mwebeereremu bannaaye kale nyabo ekirala kyendina abaana bonna abakola abasajja oba abakazi basabe nnyo bano basudani bawunga abaana babawunga oli waaba asaala oli waaba kati oba weebasa ekiro ebintu bikoonya ekisenge kati enfunda esatu ebintu bingwa mu bulago naye enzukuka n'engupa n'omuliro naye nga wendi Katonda alina byeyandagako n'ono mukwano gwange ne mugamba nkuwulire tusabe kubanga ekiroopo tebeebaka kale mune tweyanziza nnyo munnange bawunga abaana bakuwoola abaana mu mizimu gy'abantu abaafa kubanga nze wano wenajja wano bansula netugenda netujjayo ettaka ku ntaana basimbamu ebimuli naye kubanga nze nsaba naye Mukama nze antaasa nwanisiwa naye ate nsaba kuyita musaala kati mbadde nsaba abaana bonna abali ku UAE oba bamanyi okusaba oba tebamanya aliko teesa aliko gwe aliko nnyabo kale nnyabo naawe gyebale bana essimu eziri kuno sizirabangako bungi bwazo kitegeeza waliwo ekikyamu mu nsonga za Uganda n'abantu bannayuganda abali e Bulaaya kino kyetaaga emergency Minister of Gender and Labour mukyala Nakiwola please situka bannayuganda bali bubi ansooke nkwata ono mpulire kyaŋŋamba genda mu maaso maama wangi nnyabo kale nnyabo naawe gyebale kakati nza nyaga nga empitibwa Farida Ali
bane nabadde mbasabye bw'owulira omuntu ng'ayogera tokuba ssimu tufune omuntu omwayogere ateggo then tukulebera naye kati mukuba essimu gye mukubirako ate gye njogererako nno gy'ayogererako tuba tetulina kye tufuna please muleke omuntu omwasooka ayogere tulabe ki ekiddako aliko gwaliko ssebo bannyabo nti nsaba nti abawalabu bano bwe tuwangaliramu okutwala nti bonna si babi dani bonna atera si balungi naye abaana bannange oba bakyala bannange oba abantu bannange bwe tuwangali nabo mu kiyumba muno kyensooka obbakubiriza tetuteekangamu kirowoozo kyakudduka kufuluma mu nyumba kuba kikisembayo okubeera eki kyali mu mikono gyabwe ekyo mbasaba bannange okudduka mu nyumba tusooke tukyerekerenga kuba tulina buyambi bweru embase tetufaako tekikufaako teriyo ekintu kyonna bwe kisobola kuyamba kyokiraba nga abaana bali bwe tulaba bakaaba badduka teri mwasibizi wano tewali muntu ayinza kukuyamba tobalaba mbakubiriza nti tusooke nga tusigale mu nyumba tugumiikiririze muki ekyokubiri kimanye nti kasitookinti okuva e Uganda n'otuula mu nyonyi bwe pa teri agenda kuddamu kufolowinga n'omulundi n'ogumu oba oliridde mu nsi wekka bwoti kuliyo omuntu agenda kugoberera nti bafarida ali mu kitundu bwekiti oba farida yafa oba farida teri bali abantu kasita bamala okufuna ssente zaabwe kyo kiba kiwedde kitegeeza oba watundibwa gy'oli kitegeeza olina okusigala nga weebeereddemu nga ggwe okununula obulamu bwo n'okununula ki okuddamu okusinkana abantu bo kukyemirimu akatono kubanga lwakifa akaffe katono nga tezirina makulu kuba nkakasa abantu batono nnyo abafunye mu ssente z'ekyeyo kino kitukola batono okitegeera kasimanyi buzibu oba kubeera nga ssente zaffe zaagwa simanyi bakyava ku ki naye ffe niba ovungisa n'ojjamu essente eziwera tezirina mugaso kitegeera kati nsaba ekyo kisoboka naye teriyo buyambi bwonna okujjako nga mukama waakusesemye n'akuza ku airport naye ekitali ekyo awo simanyi musomesa bwe tuyinza kuyambibwa mu mbeera eyo kuba nze niwendi niweba nkasuka wabweru simanyi teriyo amanyi toyina gyoyinza kukuba nti kati ankubireko gundi ayi teri nakola ensonga eyo nze bawuliriza bannange mbasaba simanyi ani ayinza kutuyamba bayiva bwe simanyi kale tuyanziza nnyo nyabo wendi n'abantu bange kale mukwano mbaagaliza obulamu obulungi ndowooza batukozesemu voice note si kati kubanga yessimu erabika efuuse ekizibu kansooke nkozesemu voice note mwami lumbu yajebaleko ssebo weebale nnyo otubeererawo weebale nnyo ensonga zonna z'otuusa ku ggwanga nze nsiima era nkusabira nnyo kubanga obulamu bwe obutedde mu lwaffe abantu bangi naye mukama akukuume kati nze kyenziza okuteesaako ennaku ndudde nga nkulaba ng'oyogera ku kintu kya gavumenti kyetegese okukuba bannayuganda obutwa egambe nti kolona mungi naye mwami lumbwe bw'oba nga weegendereza ennyo gavumenti eyinza okuba etagetinga baana bava ku kyeyo batugamba nti bwe tudda bagenda tussa Namboole Namboole juzi wagitugamba nga bali mu girambula oba okiraba mwami lumbu ekisooka pulezidenti Museveni tayagalira ddala baana bankuba kyeyo akimanyi ffe tusinga okwagala Bobi Wine tatwagalira ddala nze nafuna okutya n'okulowooza ne ndowooza
bayinza okukola ffe obukyamu olw'ensonga tituva mu nsi bajja kwekwasa nti tuva mu nsi ezivaamu obulwadde bwa korona obwo. Sindika voice note kubanga kirabika wano kuba obukubi. Machenteesa. Abaana bakolere Saudi other areas temanyi kiri fine abaana charges ziri low Jordan, Dubai, UAE biki Abu Dhabi charges ziri low naye Saudi Arabia charges ziri high. Kati nze kyenteesa abaana abali Saudi babakendeerezeeko okolera like akakadde nga kamu oba mitwalo 9 it depends range. Kati oba osindika ssente ne bakusala like oyinza okuŋŋaanya like 3 months that is fine of which abaana abamu tebakkiriza nakuŋŋaanya kuba naddala abo nga bakajja baba tebali certain oba they are going to be kubeerawo paka kumalako contract nti babosi baba naaba balungi olumu kiwazibwa naaba nga ayagala kusindika buli mwezi okusindika ewaka of which kati tugeze oba osindika akakadde kamu bakusala emitwalo 4 oba 3 1 million ate tekikoma awo ne woba osindisa oba bukadde 5 for 5 months era obukadde 5 obwo emise bakusala emitwalo nga 5 oba 6 in fact nga 7 ndoza olaba ndoza awo batoto bintu bya butafuna situmanyi oba sente gavumenti yezitwa ba sente zikomeno gavumenti ye Saudi yezitwala naye kati abaana bamupulidde bagamba mbu use STC biki mwana nti amanyi STC bannaye abaana bamu tebasoma tebabitegeera they are not informed. Government ya Uganda anyway Museveni byonna bwe buzibu what you have to do bwe mumala contract mwenna abali Dubai Saudi biki Jordan mudde waka mwetereko mukulembeze gumwagala mukuuma akalulu kammwe mukole Kyagulanyi kyabagamba kye muba mukola luno lwoya lwa mu nnyindo ne wonaabeera ku kyeyo n'okola ssente ezenkana zitya gw'ogenda okukowa gw'ogenda okumenyeka gw'ogenda ofuna ebizibu Museveni ye tafaayo ye kasita famire ye ne banne ne baba nga bali bulungi gwe ne bwobonaabona n'okola ng'obonaabona n'okola otya n'ofuna ye tafaayo. So if you want a good Uganda after we have to go back to vote His Excellency Kyagulanyi Ssentamu for a better Uganda and we keep even the vote. Otherwise we tunasigala ne twetulako mbu tunoonya sente ogenda zinonya fine ozitwala Uganda ate bazisala n'ozisala up to when nga ne Uganda gy'oziteeka toterezezaayo ebyo bye n'amagezi gempa abaana bali Saudi. Nda kuzanya voice note emu kubanga ati kyalumbiye gyebaleko ssebo tweyanzizza nnyo emirimu gyaffe gy'otutuusizzaako egya leero n'egya bulijjo gyonna gy'okola kaakati bangi boogedde ku nsonga ya ssente ey'okuba nga basala ssente ssebo tweyanzizza nnyo emirimu gyaffe gy'otutuusizzaako egya leero n'egya bulijjo gyonna gy'okola kaakati bangi boogedde ku nsonga ya ssente ey'okuba nga basala ssente nnyingi kituufu basala ssente nnyingi nze bansalako n'emitwalo 4 ate nga ssente ze nali nsindise zaite ezisukka yadde obukadde 4 naye wano nze mukama wange yaŋŋamba nti Saudi Arabia esala 25 kaŋŋambe kale gye mitwalo 2.5 25 yagala Saudi zesala nandaga kuba wano tumanyi ffe okozesa kagundi ka app ka STC Pay naye nako kasindika via Western Union nga basala 25 nezabya ddala bwenti 25 era nga wasala wali nga bakulaga nnyo 25 gye kibe emitwalo nga 2.5 oba oziziza muze Uganda kati zino endala eziddako ng'oggyeko 25 Saudi zeesala bayinza okuddamu ne bakutebako emitwalo nga 15 ku 2 awo nno ng'osindisa emitwalo nga 9
oba osindise emitwalo nga kwegamba tezirina kwegamba sina zezimu nti buli woosindika nti osindisa emitwalo 9 nti bagala kusala emitwalo 5 oba nti bakusala emitwalo 10 leero oyinza osindika 9 ne bakusala emitwalo 4 noddako oludala n'osindika emitwalo 9 ne bakusala emitwalo 8 noddako oludala n'osindika emitwalo 9 ne bakusala emitwalo banga 10 oludala n'osindika emitwalo 9 ne bakusala emitwalo nga 3 kwegamba tekiri njogere ntya si kyekimu basala ssente za njawulo ate olumu bakusalira ddala nnyingi nnyo kwegamba bambi twetaaga buyambi ku ssente batusala ssente nnyingi ssente tuzikola mbulumi ne basala nnyingi ne Uganda n'okomekereza nga tofunyeemu ogenda okulaba nga emyaka 2 yandikoze ku kyo nga tegikumala ng'olina kurenewinga contract gyokoma renewinga contract gyokoma okukola mu mbeera embi gyokoma gwe kennyini okwennyika bambi kibi nnyo twetaaga buyambi ku ssente. Uganda kulamusiza ssebo Mr. Lumbuye amannya nze Jackie nsinzidde mu Oman. Ffe nze ekizibu kye nnina kyekyokuba nti kampuni eyandeeta kampuni etesobola kufaayo kulaba nti gye batututte tuli tutya tuli mu mbeera ki osanzeeyo mirimu gitya kuba nze okuva lwe najja saddamu kuwuliza ku kampuni yange baatugamba we tutuuka kampuni eyeeno yejja okutuwa ennamba y'essimu naye we twatuuka eno ofiisi yeeno teyatuwa nnamba ya ssimu yatugamba tukontakitinge ofiisi eri e Uganda naye we bamala okukuweereza tebamanya gwe kyotuuseeko otuuka awantu emirimu mingi ennyumba nnene famire nnene ogirimu bwomu buli mulimu gugwo okufumba abaana okulongoosa ebweru mu bimuli wonna nga gw'omuntu omu kyokka nga bakuwadde ssente ntono feeno tujjira ku mitwalo 7 naye ng'ogenda okusindika ssente ezo okutuuka e Uganda emitwalo 7 e Uganda ogenda ofuna emitwalo 58 zezituuka e Uganda kubanga obatuuka ne bagamba simanya exchange rate simanya fee ya kusindika ne batema ssente mpitirivu nnyo nga basindika ssente ezo obuzibu bwa ofiisi ekirala ssente zaffe bazitema nnyo emirimu tukola mingi singa bwe tuba tujja mu kiyumba batusalirawo ne bakugamba nti otuuka mu kiyumba ogenda kulabirira baana oba ogenda kukola mirimu gya ffumbiro okufumba oba kulongoosa naye gyonna otuuka eno nga bagamba ogenda kukola mu nnyumba nga buli mulimu gwonna ogulimu gugwo jjukira ffe obeera nga olimu kiri ekyagala okujja okukola olw'embeera eri e Uganda. Jebayitamu Teacher Fred nze ndi Musoga era nja kwogera nsinze South Arabia nze nina ekintu ekinduma nalina eno sisita wange nga baali kwembase ng'abaana bangi ino bali kwembase bayayanira okwira e Uganda era sisita wange mu kaseera yali omuntu omulwaire nga alina ebintu abantu bye bamusindikamu bakamaabe bamusindikamu ebintu bamuwaayo nga saadaaka sisita yange mu process eyo ng'ali kwembase akaseera ako bannange najja okunoonyereza ambasada nga ambasada ali Uganda naye najja okukola research nga ambasada ali Uganda alikoba nti abaana kwembase baliyo bulungi era abaana kwembase tulina kubatono ino naye nga by then akaseera ako nga abaana baali bangi nga sistange Eva andirira nti tuli ku bangi naye ate ezirambasada ina aida n'atukyekinga nze ng'omuntu nasigala nga ngumya sista osesuuti neeyo sistange ng'ali kwembase yamala ku mwezi mulamba paka Katonda we yamukoowoola yafa ng'ali mu makono ga ambasada oba yafa ng'ali mu makono g'embase Teacher Fred nkakasa sister wange yamala okufa ng'ali mu makono ga embase still process ey'okwizaayo bode yamala mwezi mulamba
nga sister wange ali eno Saudi Arabia naye awe neebuuliza nga gavumenti ye Uganda lwaki wetubanga yes twedda n'okunoonya ssente naye embeera wetwonoonekera kwenu lwaki eka tetufaako waakiri emibiri gyeffe negira speedi n'ekirala wetubanga tuli kwembasa lwaki tuba tumalako omwezi mulamba gavumenti ye Uganda eyefunamu ssente etufunamu ino ssente lwaki baba tebayaayaanira waakiri omwana namala aba wiiki ndala nayirayo oba naku ibiri nayirayo lwaki baba tebatuyamba awo wensabira gavumenti ye Uganda wetuuka nga mukaseera tunaako batwiruukirire nze kyekankaze kyendikuba omulanga kuba sisita yange yafiire kumala kwembase mwezi mulamba ng'aliwo ng'ate eno abaana ba Indonesia Ethiopia edo countries endala bamala naku ibiri baba bezeeyo weibwe ifwe eno wojja kwembase kwegamba otekinga mwezi mulamba otekinga wiiki ibiri oli eyo oli kumagamagira kwembase n'omuntu nigaba ngaafiire bitekinga mwezi mulamba bodde ye eri eno lwaki gavumenti ye Uganda eno tevaayo netuyamba ku ssente de bafuna awo wenkubirira omulanga 2021 bannayuganda mutatulyamu kwe mutoole ku akasaada kano kali tuli kubonaabonera eno serevale yennyini webusoga mumuwulidde Fred Jebayitamu bani nange ndi Saudi Arabia nkozesa STC naye munange ssente bazisalira ddala nga wookiwulira gavumenti ezisala tumanya ba gavumenti oba makampuni naye nabo bazisalira ddala n'omaliriza nga n'amaanyi ne gakugwamu agakola Makulu Mr. Rumbi yajebayeko obulamu kansubire nti bulungi nange gyendi ndi fine sina buzibu nange ndi Saudi Arabia kinjagala okutangaaza banka ye Saudi Arabia si esala ssente banka ye Uganda yesala ssente lwaki nze nakasindikira mu banka ez'enjawulo nnyingi naye nga Saudi Arabia esala emitwalo 2,100 bw'ogiwa akadde kamu emitwalo 8 ng'ekwata ssente zaayo emitwalo 2,100 tukusindisa akadde kamu emitwalo 7,709 oba okiteekera naye nga yo ezitemerako awo 2,100 nakasindikira mu banka za mirundi 3 ng'ekyo ekintu baŋŋamba bo batema emitwalo 2,100 tebaliiko mbu ddoola eri waggulu tebaliiko ddoola eri wansi batema emitwalo 2,100 ssente ezisigadde zitemebwa Uganda mpozi kati kye balina okuba nga abaana beetaasa oba osobola okwogera ne mukamaawo manyi bano abantu bazibu nakkiriza n'akusindisa ssente ng'akozesa STCP egezaako okusala ku ssente ntono kuba nze wensindika akadde kamu emitwalo 8 ku luno nakagikozesa omulundi gumu bansala emitwalo 2,700 nenfuna akadde kamu emitwalo 7,713 ne bansala emitwalo 2,700 naye nga banka eno si yesala ssente Uganda yesala ssente ene basala emitwalo 2,100 tebaliiko mbu ddoola eri waggulu ddoola eri wansi no nakozesa banka 3 nga kintu kyekimu mirumbire osiibye otya ssebo. My name is Harmony. Nze nno ngenda kugambako some of the problems nga nze n'emikwano gyange emirala gye tusinga officinga. Ekisookera ddala nze ebimu ku byo obyogedde. Nava Uganda nga ssente ze nina okusasulwa ndala. Nava Uganda nga nina okusasulwa 1M. Ne batuuka eno ne baŋŋamba birala. Problem gye tusinga osisinkana nga tuli eno nti bw'obanga oba it's your second time oba first time yo nti oba totegeera Luwarabu. Kati obanga tutegeera Luwarabu baba bagenda kuvulunga. Ekyokubiri, kampani tezifuddeeyo era zo twazirabira.
tezirina kye zaali zikoze era bw'ova e Uganda ovaayo ku lulwo. Nze nno ngenda kugamba nti oli yenna woba ng'oyagala okujja ku kyeyo, saba Katonda yagenda okukubeererawo mu byonna by'ogenda okusisinkana mu kiyumba gy'olaga, kubanga teri agenda kubeerawo ku lulwo. Okuva lwe nava e Uganda teri yali annambudde, kuva lwe nalinnya ennyonyi no one yali amanyiza gye nalaga era tebamanyi na bye nkola, wabula neebaza Mukama nti famire gye nafuna yes enjagala, they love me, nekyomanya nti emirimu waliwo egituuka n'owulira nga mu butuufu. Kubiri, abantu bano oba nkugamba ntya, mu butuufu singa buli omu amanyi Kadaama gy'abonaabonamu, ssente zaffe tebaalisazenga. Singa bamanyi Kadaama engeri gy'abonaabonamu buli muntu ali ku kyeyo, ssente zaffe tebaali ziridde, kubanga waliwo abazirya. N'ekingenda okusaba buli omu ali eyo twetaaga nkyukakyuka, era nze neewuunya omuntu ali ku kyeyo akyawagira President Museveni, mwewuunya. N'ekingenda okusaba buli omu Kadaama gumirawo oli, kubanga twajja kukola tetulina kyakukola. Buli omu agumire, tetulina kyakukola kubanga emirimu gye tukola gyo mingi. Naye olw'ennaku wajjukira gye wava ewammwe n'osalawo otuule ku kaliro otuuze ennira paka emyaka 2 bwe giriggwako. Taata nsuubira oli bulungi. Obuwala bwanzigyeko neetwaka weda tuli mu kuzunga, nsuubiddwa nesimanyi oba bigenze bitya oba bikomyenkereza bitya. Kululumbye kansube nti oli bulungi. Ffe kyetusaba gavumenti etuyambe etusalireko ku muwendo gye batucyaginga nga tusindika ssente kisusse. N'osanga omunakenya ne wasindika ssente mmeka basigala bamusala ssente ntono. Katugeze nga nze ndi wano Saudi, omunakenya ne wasindika omutwalo gwa wano basigala bamusala nusu 45, naye Uganda gy'okoma okusindika ssente nnyingi gye bakoma okusala ssente nnyingi. Nkimanyi tebatukwatibwa kisa naye ate tetukwatiddwa ekisa ku lw'ensonga nabo bazadde ku baana, oba okitegeera byebyo ebya kululumbye kansube nti oli bulungi. Nkulamusizanya mu kululumbye, webale nnyo emperezaayo, webale kutusomesa, webale kugatta ku struggle kyonna ky'ogatta ku banange na buli muntu yenna bambi mbalamusiza nnyo era mwebale. Mbasaba tuddeyo tuyire Bobi Wine akalulu. Kati mukwano neebaza Mukama nze wendi sinayisibwa bubi, naye nga kugumiikiriza obubi bubaawo naye n'ogumiikiriza n'osobola okusoma omuntu nti ono ali wati ne wati n'oba stadinga kiba kikuyambako nnyo. Abaana abawala bambi mbasaasira abamu be tuba nabo mu gurupu babawa emmere endyemu babawa biki, naye nze nagigaanirawo mu kululumbye from day one. Bampanga emmere endyemu ng'erimu buli kasasiro, amagumba, ebiniimu bye banyizenyize bali omuddo kwegambe bamala okukkuta nga bakuwamba olye. Nze nabitwalirangawo direct mu kasasiro nga nabo balaba. Ne bangamba lwaki tolidde, ne mbagamba sisobola kulya mmere gye baliddemu ewaffe ebayambwa emmere ebeesigaddewo. Era banjiga bano abantu banange we tubeera tubatya nnyo. Tukulabanga abaana abamu bababonyaabonya bwe batyo. Ekirala njogera ku sayidi y'abaana abagwa eddalu, mukulumbuye batuteerako obuyumba nga bulina BSC ebitakola. Omusana mungi nnyo mu butuufu n'owulira ddala ng'otabuka, n'owulira ng'obwongo bukugwako, n'owulira ng'obeera olina kubeera bwereere ng'oba omulalu yennyini olwa bbugumu.
kati wogattako okubeera nga waka bakutulugunya ng'ate obatya n'obbatya bwebwo obuzibu eddalu oligwa bulungi nnyo eddalu oligwa naye banange mbasaba tuddeyo tulonde Bobi Wine tusobole okuddayo okweyagalira mu nsi yaffe banange eno teri mirembe wadde teri mirembe naye nga neebaza mukama wendi nze mbadde sinnaba kutulugunyizibwa waliwo yalagala ogezaako okuntulugunya naye nze namugambirawo kiba tekisoboka mbanzizeeyo naye ekirungi yalinganga ajjangawo obuzi nga tabeererawo ddala kale ndowooza mukama n'ansaasirawo atyo n'okusaba ennyo n'okusiiba kikulu nnyo kisobola okutuwanguza abanaaba bawuliriza ka voice kange banaye musabe ennyo n'okusiiba. Hello Mr. Lumbuye gyebaleko ssebo nze ndi Jordan naye ekituufu kiri nti gavumenti yaffe tesaana kuleeta baana Jordan kubanga Jordan ate yo wabi nnyo nga bw'okiwulira ekisooka teriyo byakulya teri byakulya Jordan wa bulumi ddala mu byokulya Uganda tesaana kuddamu kuleeta baana Jordan. Mukulu Lumbuye wasiibye otya ssebo kansuubire wasiibye bulungi nze bampita Sheira mbadde njagala clarifyingako ekyo ekyokusindika ssente oyinza okusindika ssente boosi wo n'akugamba bakusaze ennusu 5 nze emitwalo 5 egya Uganda kaŋŋamba osindisa emitwalo 9 eno baba bakusaze ennusu emitwalo 5 oba okiraba kati zigenda otuuka e Uganda bannaye ng'olaba otuusiza emitwalo nga bakusaza emitwalo nga 3 oluusi 2 kyokka ng'eno bakusaza akasente katini ne weebuuza ssente zonna ani azisaze n'osooka n'okaabira boosi wo nga ne boosi wo talina kyakukugamba gavumenti ye ya Uganda yenfere era akugamba kimu ssente bazisalidde eri wammwe feno tukusaze ssente entono kyekyo eno batusala ssente entono naye zigenda otuuka e Uganda ssente zonna nga bazisaze abantu abo babbi abo era mukulu Lumbuye mu kino kyentegeeza eno batusala ssente entono ssente zonna bazisalira eri Uganda kyokka n'olaba tumpalaata n'adda ku TV n'atuvuma abasiru n'atuvuma ba idiots okumanya embwa ezo zijooga Bobby for President 2021 tulirako twakowa dda twakowa Bwana Lumbuye tusiima emirimu gye gyonna gy'okola bali kuweereza eggwanga tusiima nnyo era nga nze nkubeerako nnyo sikuvaako 24/7 every notification y'olwejja nteeka okuba nga ndi ku mukutu nze ndi Dubai naye ate mpulidde abo abawala abateesaawo nti Saudi babasala ssente nnyingi honestly nange nyinayo mikwano gyange Saudi awo naye bambuulya transaction rate yaabwe ate nenkyankalanya kitegeeye bwe batwala ssente mu bbanka osanga omuwala gamusala emitwalo 3 omala nagamba bansaze 25 nga bwe bafuna obusente obutono kati really neebuuza ezi ssente ziragawa okeffe wano e Dubai ffe batusala gumu 6 oba osindise ku Instagram oba osindise ku mobile money oba osindise ku MoneyGram oba osindise ku Western Union basala gumu 6 naate ekyo Saudi ate kyo kiri massive ate nga si mwana omu si babiri nze bangi baŋŋambyeko ensonga eyo so kati awo simanyi really ku kasente ako omuntu bakusalako ssente ezo oba ozzaako ki era abaana bamala kukuŋŋaanya ssente abangi basala mbagamba tugenda kusindikanga buli mwezi kubanga batusala ssente nnyingi
so kati kye bakola basooka n'azikuŋŋaanya n'azikuŋŋaanya ssente nga kya myezi 3 n'azikusindika mulundi gumu. Wasa ate naye kirala nawe watugambyeko awo nti obusente baffe tubuggyeyo mu bbanka agenda ku mobile money tubuggyeyo kaakati nga ffe abaliye naate nga tusindika eri tugenda kukola tutya? Hello Mr. Banguye gyebaleko ssebo nkulamusizaako amanya gange nze Edith. Naye kituufu kyoyogerako nze ku saidi eyange nasooka n'enkola ewasooka baali bansasula bulungi nnyo naye nga nkola nnyo nakolanga okuva ku makya 11:00 paka 9:00 ogw'ekiro ng'abantu balinga 50 nga bangi bwe nali nkolera naye bwe namalako n'enzira ewalala ate ewalala gye nadda eri baali banyongeza ssente nga bampa 10,000 ate gye nadda bazisalira ddala bampa 800 nava e Uganda nga baŋŋamba mbu bagenda kumpa 950 bwe natuuka eno bampa 800 bwe nakaaya nako ne bampa 850 kati bwe nakulira office ne ŋŋamba bagambe bakuzeeyo bano baagaana okunzizaayo ne ŋŋamba waaye kambireke kubanga ate eri gye nasookera bwe nnyinza ofuna ennyumba era gyenziramu gye nasookera ng'efaanana nenziramu gye nasookeramu ng'efaanana bwetyo ng'emirimu mingi nnyo ate wano emirimu gyawo mingi naye si gy'amaanyi eri eri gyalinga gy'amaanyi nga bakyaza abagenyi nga buli abagenyi abakyala baŋŋamba eddiiro ndiddemu buto dirongoosa n'entebe zikyuse kyokka nga kapeti nzitulanzeka n'entebe nga nzisitulanzeka ng'ate zizitowa ogenda okumaliriza luumu ng'okooye ogina okwalira simanyi abakadde bannange si byangu naye nga buli kyoyogedde kituufu tukola nnyo ate tetuwummula buli lunaku weebakookooye ozuukukookooye naye webale kuweereza ggwanga. Alaikum. Sigenda kwogera mannya gange naye nga nange ndi wano Saudi Arabia. Ombuye gyebaleko mukwano ogamba otya kansubire nti oli bulungi nze bampita Fiona ndi Jordan. Bannange obuzibu bwe tufuna nga tutuuse eno lumbuye ekyamazima tuva e Uganda nga ba agenti baffe batugambye ovaayo ng'oli akugambye nti bagenda kuwa ssente oba emitwalo 9 n'ojja ng'obesinze ng'okimanyi nti nzijjidde ku mitwalo 9 ekyamazima tugenda okutuuka eno omaze okutuuka mu nnyumba y'omwalabu tokyavaamu omwezi guweddeko nga ssente bakuwa emitwalo 8 75 abamu baba wa 85 bwe batyo okitegeera kaakati oba tokyalina kyakkola tokyasobola gamba mukama bannange mujja kusookera ddala okunsonyiwa nakoze puroguramu eno nga ngiyita nnyangu naye kyemmaze okulaba puroguramu si nnyangu abantu balina ebizibu bingi ekyokubiri kyemmaze okunotisinga mu bintu bino nti buli mu wiiki ne mbufunda olunaku nga lwammwe mwekka kyemmaze okunotisinga olw'ensonga ebizibu bingi nnyo bye mulina ate nga abantu abalina okubakolera ku bizibu ebyo tebali available. Ekisookera ddala gavumenti ya Uganda erina okubeera involved kyekisooka. Ekyokubiri kampuni ezibaleta zirina okubeera involved. Ekyokusatu kampuni ekuleeta okutuusa mu nsi eyo okugaba omulabu erina okubeera involved. Katwetaaga abantu 4 be balina okusolvinga ebizibu byammwe. Kino ekyamba ne transfer nakyo nkirabyemu obuzibu nti kiyinzika okuba nga Uganda olw'okuba nti erimu bamafiya
nga ssente zammwe abazibba ate balina Kampala mweno muzisindika ku rate ya wansi ne mutuuka e Kampala ne bazikola ekigenyi byebintu bimaze okunotisinga kati kyetugenda okukola kigenda kubeera bwe kiti kuba muli bangi nnyo essimu ezakavuga sizimanyi mu muwendo gwazo naye olwokuba nti obudde bugenze ngenda kusaba ekintu kimu nti buli ngenda kukola timetable yange ngambe nti olunaku bwe luti mu wiiki ngenda dduwa bannyinaffe ne baganda baffe abali mu Middle East mwogerenge ebizibu byammwe mwekye ekyo kye ngenda okukola ngenda kukola timetable naye nga olunaku njaddu posting nti olunaku bwe luti luba lw'abannyinaffe n'abaganda baffe bonna abali mu Middle East kati kyetugenda okukola obutarawaganya amasimu gano mugenda kunkolera ekintu kimu buli muntu agenda kuba akola voice note ye nga tesukka ddakiika 2 oba ddakiika 1 onyonyole ebizibu byonna biteeka mu voice note oginsulira no mu kabox nze buli namba gye nzigula nga nzanya voice note eyo tusobole okufuna obwangu bwa kino ekintu kijja twangule okuteekako amasimu direct okuba waliwo akuba ku emumula kuba ku WhatsApp kiyinza okuba ekizibu nnyo kubanga ndowooza naakalabwa n'amasimu agagenda mu mutwalo mulamba ku imo ne ku WhatsApp kati okuba nti ekibadde kisooka olwaleero njala okubebaza nnyo nkitegedde obwetaavu obuliwo ate maze okufuna kyembadde nnoonya buli lunaku kati mmanyi bengenda okukwata nabo ngenda kusooka gavumenti ya Uganda nzireko kampuni ez'e Kampala nzireko kampuni zennyini eziri Mbawalabu then tukwatagane bakama bammwe then after tulina okumanya between Saudi Arabia, Oman, Jordan okutuuka e Kampala ssente zammwe okutuuka ku akawunti ani abba ssente zammwe era kijja kuneetagisa okunoonya enamba ya mukyala Nakiwala Kiyingi batunnyonnyole lwaki ssente bwe ziva mu mawanga g'Abawalabu okutuuka e Kampala ate e Kampala babba ssente z'abaana kino olowooza kimaze okulaba nina okumanya ssente zammwe zibbirwa ludda wa lwaki contract eziva e Kampala zisoma birala bwe mutuuke ne bakozesa ebintu birala kye tuyita contract eba ewandiikiddwamu ebintu by'ogenda okukola n'essaawa mu mateeka agafuga omukozi teri muntu ateekwa kukola ssaawa 24 taliyo kimaze okulaba teri muntu alina kukola ssaawa 24 olwa n'omusirikale afuna essaawa zawummula ate tosobola kubanga ogeze kukola contract ya kulabirira baana na kufumba noba ngolabirira abantu 40 mu nju emu 30 mu nju ekyo kiba kisusse so kati kimaze okulaba mazo bimanyira gavumenti ya Uganda ino okubeera involved kampuni ezibaleeta obajja e Kampala kampuni y'omuwalabu agent ali mu buwalabu woge oba kutuusiza ali involved then mukamawo ali involved ekyo nga tukimaze twagala kumanya mu kusindika ssente zammwe ani ali wakati w'okubba ssente zino twagala tu exposing omuntu ali mu kubba entuuyo zammwe ze mukolera toyinza kunga tosindika miliyoni emu e Kampala Saudi Arabia ne kusala siringi emitwalo 210 Kampala ne kusala emitwalo aso tuba okulira ssente mmeka ekirala gavumenti ya President Museveni ne bannammwe tubasaba temuddamu kusindika baana baffe watali embase ya Uganda kubanga abaana bamubatunzeeyo matigga ekiteekesa embase kwe kuba nti gavumenti erinayo interest yeruwa mu Uganda katwatandika labor exploitation kiba kitegeeza nti mufuna omusolo ku baana bano bagenza okukola abaana mba mubajjako ssente kiba kitegeeza ssente zembasalako zisobola obbasavisinga okubakolako supervision n'okumanya Munnayuganda bw'afuna obuzibu addukira luddawa era ayambibwa atya gwe tosobola kunga ndi Munnayuganda ava gy'avudde n'adduka n'ajja ku embasi n'amala omwezi mulamba ng'alinda ambasada mukolako ambasada omulimu gwo kye ki so kyembadde njagala mweno first video esoso olwaleero ngifunyemu experience ngenda kunotinga ebintu bingi wansi mazo bitegera byemuŋŋambyeko sofe bitono okusookera njabala beetondera basizanye voice note zammwe abatukubesa okutta amasimu gammwe nti essimu yeemu yebadde ekuba ku imo yebadde ekuba ku WhatsApp ate ngawo ne voice note ezasindikiddwa essimu nnyingi ziwera n'omutwalo sisobola zimanejinga kati kyennyinza okusooka okukola wansi bye ngenda okukola ngenda tuula enchandrafting lunaku kirwa ngenda obba wanga abantu mwena bali mu Middle East nga lunaku lwammwe lwakuteesa temba byabufuzi kuteesa nsonga zammwe kubwerere sina gwe nkyajinga ssente buli omu oyogera ekizibu kyo kuba kati nmaze okulaba waliwo ensi omutali embasi nga bannayuganda gye bali abo bakozesa bakolanga ye baagala kubanga abantu tebagenda kuddukira ekyokubiri twagala kumanya bambasade bateeka mu nsi balina mulimu kigo bakola nzo byetubimaze bimaze okufuna mu kintu kino so njalo bebaze nnyo okuba nti musobodde okubeera abakazi abavumu ennyo okulaba ng'ensonga zino muziwuliriza kamala okuwuliza katuzanye wano voice note kambongeremu eddakiika 3 tulabe voice note zino zigamba ki
Mr. Lumbuye gyebaleko ssebo asibike nti oli bulungi naffe tuli bulungi webale tuweereza webale kufaayo webale kuba na mwoyo gwa ggwanga tusaba mukama kutuweera ebirungi ebisinga naye nze kyenjogera nti obuzibu bwonna obutubonyaabonyesa mu nsi zetulimu buva ku gavumenti yaffe esobola okusalawo amateeka amakakali agafuga abaana bava e Uganda naye tusayininga kontrakiti kipapula kontrakiti eragira okuwa emmere emirundi 3 bakuwagumu kontrakiti eragira obujjanjabi gwewejjanjaba kontrakiti eragira okuwa buli kimu gwokyekolera oba okitegera era byonna ntubigumira naye n'ogattako n'okusindika ssente e Uganda nazo ne bazisala nga we bazaagala simanyi lwaki bagamba mbu omuntu baganda bagamba nti omuntu alumiirwa abamuzadde naye nze mbuuza Museveni alina abaana ku nsi oba asuubira bino bye tukolebwa olwaleero abazzukulu be tebirikolebwa kuba ye yamala ye saazi ntalina musango gwayinza funa wabula abazzukulu bagenda okugabana bino bye tuyitamu embeera embi gye tuyitamu naye ng'omusango guva ku ye asobola oteekawo amateeka amakakali nga gavumenti tewali mwana ava wano nga tebamuwa ssente bwezi tewali mwana ava wano nga tagenda kukola bwati tewali mwana ava wano nga tagenda kukola bwati ate nebikola bano abantu be bantu abasobola okugondera amateeka singa oluga bawadde naye obuzibu bwe tulina ye musajja atatulumiirwa ye musajja atatwagaliza ye musajja eyajjula ettima eyajjula obukyayi eyajjula ekko olwaleero luno tuweereza obusente bwaffe mu bunaku obw'ekitalo ne babutema ekitagambika naye nga lwaki abatulumya bwe tetwamukola ki Museveni twamukola ki Museveni lwaki tatwesonyiwa n'atuleka Uganda yaffe si ye lwaki tatuleka mu Uganda mwennyini temuli mirimu twamuviira ne tujja tuboneebone naye ate ne kyetuli naye atunyigiririzaayo ovanga ku muntu akufugira mu nsi etali yiye eno yenyini Museveni atubunyanyabuzanyo ogamba tubonaabona lw'abawalabu tubonaabona lw'oyo omusajja atuteekako amateeka amakakali ffe tukolera obusente obutono ensente azikolera ssente nnyingi ate ku busente obutono bwe tukolera ate nabwo n'abuddako n'abutwala lwaki Museveni atubuza eddembe twamukola ki atubulya ekyatubanja tukiriwe oba kyekinamujja mu buyinza tusobole okufuna eddembe bannange Museveni tulekeeko weewummuzeeko leka omwana omuto anasobola okutegeera anaatuteseza ebiriyo anaadumira bano abantu ndi abaana abange abava e Uganda njagala bakolewo bati nebikolebwa naye gwe osobola okwogera ekintu ku mpewo ngensi ekiwulira awo bwennyini bwoli nga te n'okikyusizaawo lwaki oli musajja munnanfuusi ng'ate okoze buli ayogerako ng'oyo omutta buli ayogerako ng'oyo omutta tetumalaako mirembe ffe twakoowa Teacher, thank you for that show leero. Naye ate Teacher Lumbuye, essente ze tusindika e Uganda kuva wano eno e Saudi Arabia tebasala ssente nnyingi naye in the space we bamala okusalako bano babasala ssente ntono nnyo naye ssente zaffe zibuliramu simanyi zibulira waawo in the middle there tetumanyi where our money goes yet okola n'owulira nga bikutamye nze just juzi nakyankalana ne bossi wange nali nzukka ssaawa 3 n'okola paka ssaawa 6 ez'ekiro ng'ayagala okole beera mu kiyungu naza bino tayagala owummule nze juzi nakyankalana naye nemugamba nga ngumye for some time kati naye nga nemubuuza nemugamba tosobola kumpaayoko wadde ka 30 minutes okuwumulamuko nakyankalana n'aleekaana nemugamba nedda nnyabo olina okumpuliriza n'ayita muwala we namunnyonnyola nakola neyekyanga nemugamba nnyabo if at all tosobola nina okuwumula sobola kukola 24/7 okola 24/7 tewali kwebaka okola 24 omanyi 24/7 ate bo tebeebaka basiba ku masimu muwala we namunnyonnyola then she was like she seemed to be understanding netubivaako naye kati nawe then nemugamba nti nyabo if at all nti ogenda kumistreating ewo ngulira tiketi nzireyo waffe
awo n'atyamu nabeera she was like disparate tebalina kati contracts zaffe zagwako kati both neeno now in fact okuleeta abantu babiganye it's now at hold buli kimu is at hold nange nemuwaka pressure nemugamba if at all oba olabye nti you cannot give me rest for even 30 minutes ngulira ticket nzireyo. Then she was like scared bichi then nakakana then she was like bichi insonyiwa but I had stress bichi nemugamba nze kasitola banti what tosobola kumpa rest njagala kuddayo ewaffe. Then now kati she came down, she understood kati tukyakola naye we work too much banange okola oluusi oyimira ku sinki n'okaaba amaziga ne our government doesn't care. Munange Museveni doesn't care about us. Museveni doesn't care about us. We are suffering just okuguma. You just kuguma, but ne Embeera sinyango. We should change the government. We need a government which favors us, which considers us to be good citizens of the country. Banange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mr. Fred. Omulamisizaako nnyo mukama wange tweyanze gwe omulamu gwaffe gwe gwotuteereddewo nga ffe bankuba kyeyo. Ebiseera ebisinga mbeera bize sibeera ku Facebook naye okugoberera nnyo ku people power. I love you. Weebale na byonna by'otugamba ebituzimba eby'eggwanga. Mr. Fred onzijukizanga ku lunaku lw'okuteesa n'enteekayo points zange. Nze Howard Binti Abbas ndi mu nnyumba ya Muwarabu naye tulina ebituluma nga kaseera kano ffe bakadama ffe tulwanirira bannaffe abali mu mayumba amalala ne bakuwa ennamba ya boosi we n'ogigaba naawe n'olugigabira omulala ne mubakubira nga mubabanja munnammwe ne mumakinga sure nti ffe tuli temugimutaddeko. Mr. Fred omwana n'akubira nga bamugalidde mu ttooyi for 7 hours naye ng'ekyobugagga kyeyakukusiza yatadde essimu mu mpale nga bamusibiddemu nga tebamanyi nti essimu yagirina mu nsawo ye n'abakubira ng'akaaba amaziga wifi bazitujjako lwakubaloompa. Mr. Fred tulina ebituluma bingi nnyo nga kampuni ezaatuleeta tezifangayo gamba nti zifolowinge up. Ekintu kino tukusaba Mr. Fred nze nga nze Hawa nkusaba ogamba abantu ku mitimbagano kwoyogerera ebiseera ebisinga mbeera bize nkole essaawa 2 ne neebaka essaawa 4 okutuuka bwe neerwanako kati neebaka essaawa 6 naye nkusaba obategeeza obagambe nti bwe bateebereremu ne baffe abakyayogera tugenda tuteesa nga tetukyayogera nga tufiiridde buli omu gy'ali olw'embeera gye tuyitamu. Bannange tunyigirizibwa lwakuba abantu tebamanyi. Nayanzege Mr. Fred wendi wano nfumba. Nze nfumba emirundi 7 olunaku. Nze okupira mu kiyungu okutuuka ne nagenda okukabaka ku ssaawa 12 nga nfumba ng'ekintu tekivuddeemu. Ate era wakateeka oluba ku ttaka ne bakuzuukusa ebituluma bingi naye ng'obuzibu si ki gavumenti ya Uganda. Nze bagamba bange olunaku lumu baŋŋamba nti babasaba ssente nga buli mwezi batusasudde 37,115 zo ssente ze babasaba ne neebuuza zitambula zitya era zivaawa era balina etteeka erigamba Saudi no siriipu bw'ojja Saudi tewaba siriipu bw'ogenda Saudi terikeebaka Mr. Fred naye nga batukozesa nabo bennyini bakimanyi nti tuli bantu ngabo ne neerwanako engoye nenzeeyambula ne mbavumaavuma ennyumba yonna not all what kale ate kirabika obuzibu ate businga kubeera Saudi kubanga oli abaga Saudi no sleep. Yesu Kristo namugongo.
Nekirala kye mbadde nsaba kwogerako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Security abo balikoleza programu. Ensonga eyo ntuufu nnyo. Gavumenti yaffe etaka tukikyuse kubanga tukola tetufuna kitono. Pulezidenti waawe yajja mu meeting. Ali ku layini yogera obudde bugenda maama. Bwe tukulese kubanga bannange bakozi bannange tulina okwebeereramu nga pulezidenti waffe bw'agamba bano abantu tulina kubeebeereramu bwereerezi kuba ekisooka tebatwagala ng'era Museveni gye twava bw'atatwagala ne bano abantu bwe batatwagala so buli kimu tulina kwebeereramu n'ekirala mission 2021 bodi mpaka ku ntebe. Esebo mami umbuye. Esebo gwaliko genda mu maaso. Esebo dad. Esebo. Hello. Ense kuulira genda mu maaso sebo oteese. Hello. Genda mu maaso gwaliko. Hello? Wanji nyabo genda mu maaso teesa tuwulire. Mr. Fred Jebayitamu. Nkale nyabo nawe Jebale. Nze Mr. Fred ngenda kuteesa ku bubbi obuli mu banka e Uganda. Tusindika ssente zaffe naye kasala bangu osindise ssente nga nnyingiko ng'ababbanka bazibba. Agezo zino nayo bamujjuliza foomu ng'agende wate bamugamba tewali netiwaaka. Bwamaliriza nkaddayo wako oyita olunaku mu babbiri ogenda okuddayo nga ssente baazijjayo dda. Ekyokubiri tusaba kampuni ez'e Uganda buli ensuzo ezisindikamu omwana basindikeyo ba agenti ng'omulimu gwabwe genda nga bafolowinga up abaana buli gye balimu. Kuba abaana babonaabona mulimu abakola n'akola emyezi mu nju emu nebanga tebamusasudde bo bennyini ne bafamire ne bamukyusa ne bamugya mu eyo enju ne bamutwala mu butala naye n'akolayo emyezi ne batamusasula bweyeerwanako ne bamuza ku kampuni bo bennyini ne bamukasukayo bukasisi n'abanga tasasuddwa ate bwagamba aba office ne bagenda ne bagamba batugambye wabbayo ebintu naye nga tetu be baamuliita kati ate oluusi ne bamutwala mu nnyumba endala naye gye bamututte ne bagaana omusasula ne bamugamba ssente tuziwa bakampuni abakuleeta batugamba bintu batuziwa ogenda okutunula bamugamba yino risiiti kwe twasasulidde ssente twasasudde kampuni yo yatugamba ssente betu batuziwa. Ekirala abaana abakola mu mayumba okwerwanako bw'otuukayo olina kukola mikwano ku bakama abo kuba bano abantu si bangu. Bw'obanga olaba emirimu mingi yogera nabo mbu ng'owagambi bannange munyongeremuko ku ssente babajja kuba basobola okwongeramu olwogere ensonga zonka ggwe ate n'okwetya okwejjemu nga nga bagambe onyongere ku ssente olwa kino na kino na kino. Ekirala abaana basaana okuba nga buli omu yeeyogerako bweyogera ne bakama abo baba basobola okwongezaamuko ka ssente. Okay. Tweyanziza nnyo maama. Ekirala Mr. Fred omusolo ogwo ogusalibwa ogenda n'opimapima eno mu kusindika exchange rate oba ogirabye ngeri waggulu
naye yo gavumenti ye Uganda kuba kati oyinza okugenda ne bakama ne baba nga bakuteerako transfer fee n'abanga taliiko naye ssente zigenda okujja nga bazisaze opimapima nga gw'osendeka ssente entono kuva mu Filipino nga yo Filipino asendeka ssente nnyingi naye ye nga basala emitwalo ebiri egy'e Uganda kwe ne bakusala emitwalo 10 okusendeka ate ne bamaliriza nga ne exchange rate bagisaliddeyo munda n'otategeera ogenda okubalira exchange rate yabadde waggulu nga ssente ofunye entono ng'ofunye entono ekirala gavumenti ya Uganda etterewo ekitebe nga buli mwana bwafuna obuzibu eno kuba eno kampuni zeno Uganda teziyamba ekyo ekitebe nga otuma omuntu weewamwe n'agenda ku kitebe ekyo kyonga ekyo ekitebe kye kiba kifolowinga abaana byabalaze obanga gwo kennyini okuba esimu n'obagamba nti ABCD ekitebe ekyo ne kiba nga kigenda ku kampuni oba ne kijja ne kifolowinga wooli okuba nga osobola okuba nga omuntu afuna obuyambi eyazanya ne Starfred oba omukisa gw'otuwadde guno baami Sebo oba nnyabo hello Mr. Fred jebaliko Sebo kale mama nawe jebaleko Sebo kale nnyabo nawe jebale kale Sebo nze ensonga enkubizza Mr. Fred kale Sebo nawe jebale genda maaso Sebo so mukama wange webala okuweereza taata kale Sebo nawe webale kubeerako Sebo tulina obuzibu wano ekkata naddala ffe abavubuka abase Kadaama Sebo bwe tuyitamu obw'amaanyi tuve Uganda nga tusayinize contract kati nze nave Uganda nga nsayinize contract million 2 nga ngenda kukolera wano ku kisaawe ku international airport e Doha Sebo bwe natuuka wano bwe natuuka mu kampuni olunaku lwe natuuka ne bampeereza contract ng'eriko emitwalo 7 mukama wange kyadewuunyisa ne nkaaba amaziga ne tukaaba amaziga nga bwe twali tuzze naye nga tetulina kyakukola nga tulina okukola naye ng'egyo emitwalo 7 ng'olina okweriisa ng'olina n'okwejjanjaba okitegedde mukama wange bwe twagezaako okwekubira enduulu ku embase aba embase baatugoba ne batugamba mbu tugende ensonga zaffe tuzitwale ku emailo naye nga ogamba otya omuntu okukozesa emailo nga si buli omu yenna nti amanyi okukozesa emailo mwami lumbuyi tulina obuzibu bw'amaanyi wanekkata nti abantu babaweereza obusente butono nnyo osanga owa security ng'akolera emitwalo akolera akakadde kamu n'ekitundu akolera akakadde kamu emitwalo 2 abamu bakolera emitwalo 9 Sebo mukama wange twagala otukubira omulanga ogwo tusiza omulanga ogwo tweyanziza nnyo Sebo amina Sebo abanyabo ne basebo nesimye nnyo kuba ninsobodde okwogerako nammwe olwaleero munansojwa byonna bitagenze bulungi nja kubeetondera ekisooka saakutte budde kyekisooka ekyokubiri nfunyemu experience mu kintu kino ntegedde nti abantu abalina ebizibu bangi nnyo ekyokusatu ntegedde nti waliwo weak points mu kampuni zino ezireeta abaana ekyokusatu ntegedde nti ssente zammwe zibbibwa without your notice ekyokuna ntegedde nti waliwo ba blockers bangi abali mu system y'okuba tusajja mukolera ekyokutaano ntegedde nti gavumenti ya Uganda gyesindika bannayuganda okukolera ewamu teri embassy zisobola bayamba nga bafunye obuzibu ekyomukaaga ntegedde nti abaana contract zemusayininga ziri beyond your expectation oba your working hours nti omuntu omulamu alina okukola ekitono nnyo saa 12 naye mukolera almost 24 hours ekyo nakyo nekinotisinga tekikirizibwa mu mateeka ekyokumusanvu ntegedde nti abaana abamu gye muli mufuna ebizibu ebyenjawulo ebitasobola kutegeerebeka kwa bawalabu
nga bantu bamwe bali ku embassy oba bannayuganda balina obitegeera naye ne babajjako amasimu nga tebaagala abantu bategere bizibu. Buli muntu abeera n'ebizibu bye ng'omuntu asobola bi explaining oba binyonyola muntu gwapa kwataganya olulimi gwava mu nsi yemu n'abitegeera dani omuwarabu. So nina ebintu bingi nnyo byenjize munjigiriza ebintu bingi ate nange mbayigiddeko ebintu bingi kyenja okusooka obeebaza. So ngenda tula wansi mmala okuyita mu bintu bino byonna bimaze okuyiga then bwe najja okukola video gye ngenda okujja nga ngenda kusomesa busomesa ku bintu bino ansa zammwe zonna zijja kuba zidiziddwa bulungi naye ate nsindika message eribe kikwatako abeefudde mu kulya mu ntuuyo z'abaana bannayuganda babonaabona nti gavumenti erina okukyuka buli muntu asobola okuba nga afuna mu ntuuyo ze kubanga abantu bemukola nabo mu biyumba bye bamu bafuna ssente za njawulo ku mmwe ate bafuna bye babufuna mu tayimu mwe temufuna buyambi mulinga bafiirwako embwa. So njala okubebaza mwenna abasobodde okubeerako. Nja kukola post gye naakola ngiteeke ku Facebook account yange ne page mbabuulire lunaku ki lwengenda obbawa abantu mu Middle East nga lwammwe strict lwakuteesa. So okuva olwandikirira linze nti mu nnaku zonna ze nkolamu ebyo byobufuzi ngenda bbawamu olulamu ku lunaku nga lwammwe bantu ba mu Middle East mwenna oba oli mukyalo oba oli mwami nga wagenda kukola mulina okwogera ebizibu byammwe ensi ebitegeere. So ngenda bbawa olunaku official ku page ya nganza omuntu ayogera mbaawo olunaku lwa bwereere buli omu ayogera ebizibu bye yekye ensi etegeere ebizibu mu facinga. So ekyo nkyeyamye buli kimu ngenda kuba nkituukiriza nga bwe mbagambye naye nga sofa ebintu byendabye bingi nnyo bye muyitamu ate muli bantu bakozi nnyo naye ate era wadde ndabyemu ebizibu bingi nnyo mu facinze ate nammwe mulabika mulina ebizibu ebyennyini bye mwereetera n'ebizibu ebyennyini bye mwereeta musobola obyemalirizamu kennyini ng'abantu olw'ensonga buli atandika ekintu abeerako n'emmaliriza yaakyo. So mukyo ate mufuna ebizibu mulina okuyiga muba bufuna ekizibu olina okutula n'omanya n'oyiga. So ndowooza njala kubasiibula wano mbate naye ngenda kubawa ongenda bafunira olunaku nga lwammwe special ngenda kubawa nga 3 hours mubeere ku ssimu essaawa 3 buli omu asindike voice note ye ku namba gye nabawadde ng'ateekako ebimulwa byonna ngenda kuba nga nzannyanga voice note okujjako nsobola okutayo essimu nga 3 naye buli omu sindika voice note yo njagizannya mu ssaawa ez'essatu ndowooza tunaakikolera emyezi egiwera 3 kwena wajja kuba weekyukakyuka mu bintu byonna ebitambuzibwa. Naye nga mmaliriza njala bagamba nti mwegendereze nnyo WhatsApp group ze mulimu naddala abantu abali mu mawanga g'Abawarabu naddala Abannayuganda kuliko bambega bangi abasindikibwa gavumenti obbakangakanga n'obbatiisatiisa ekyo mukitegeere. So njala okusooka obukobeetonde aba ne beesobodde kuzannya amaloboozi gaabwe besikutte masimu gammwe nti ebintu bibadde bingi nnyo naye nga mujja kunsonyiwa nebibadde ntandikwa naye ngenza okulaba ebizibu bingi nnyo ate ng'obudde tulina butono. So njala baagaliza olunaku olulungi Mukama bakumira takumira mpeera musibe bulungi mweraba.